agali mu kutambula. Nsaba muwulirize video era mu sharing. Solomon Kampala, the first son of Uganda. Esawa zino Solomon Kampala najja ne mbagamba kye buvuddeko nti Muhoozi Kainerugaba Nyampiani Sani ya deployinga amaje ku ssomero lya St. Mary's Kisubi. Nesija ne mbibagamba era Bulaza ne mugamba akulira essomero eryo nagamba Bulaza omwana oyo mwino mukuuma, omwana oyo liiso lya ggwanga, omwana oyo abasajja abasaatuusi the Nyampians baagala okumumalawo. Ennaku ezo emabega amaje nga gali ku ssomero nga galondoola Solomon Kampala era nga bitambula. Ne bakozesa obuwulire bwabwe gye buvuddeko emabega buno bu Red Pepper n'obulala nga balowooza bwe banaatandika okuba Solomon Kampala nti Bobi Wine anaanafuwa pe ng'ate ne Solomon Kampala yadde essuubi emitima gyakaluba. Abo baana taata waabwe lwatula abagamba obuzannyo bwa dikiteeta bwonna mu bulaba. Mikwano gyange ne tusirika ne nkubira brother owa St. Mary's College Kisubi ne mugamba omwana oyo ekimubaako kyonna Muhoozi Kainerugaba wamutuusizaako obuzibu ojja kakasa. Ne ngamba brother St. Mary's Kisubi nti abajaasi babatadde mu ssomero lya Bukatuliki. Solomon Kampala tewali nsonga kati lwaki abajaasi babeera ku ssomero nga bamulondoola. Brother ne nkubuulira ne nkugamba weegenderese. Bano abanyampi abanyamulenge baagala okukola ekintu ekirumya Bobi Wine. Bakimanyi nti Kyagulanyi omusajja eyeekuuma n'atazaala bbali n'azaala mukazi omu. Bobi Itungo Kyagulanyi maama affe omulungi abaana ne babakulisa mu mpisa, abaana ne bababuulira okutya Katonda. Museveni ne Muhoozi Kainerugaba Odweke Rwabogo n'akakundi kaabwe ne batuula wansi ne bagamba wuliriza emboozi owulire. Ntegeeseddwako nsaba brother ow'Ekisubi brother Diwodati aliganyira owa St. Mary's College obeere ku video eno. Bano abasajja abanyamulenge the Nyampians baagala okukola ebintu ebimu okulumya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye mbagamba Bobi Wine agenda kulembera Uganda. Bobi Wine agenda kulembera Esseno. Brother, bano abasajja bavuddeyo okulaba nga baagala okusaaba ensiro Kyagulanyi Robert Ssentamu mawulire gaabwe ne mu bintu ebirala. Era nabatubuulira nti bagenzi bateeka abanyampi the Nyampians masomero ag'enjawulo. Naye amawulire genfunye gegano wammanga. Abakulu bano bapulaninga okulaba nga bagezaako okwonoona amannya g'abaana ba Kyagulanyi. Naye Museveni akakodyo akalimu era ne Muhoozi Kainerugaba bakirimu. N'amasomero bafulumiza ssente nnyingi okulaba nga baagala okunafuya omwana oyo aleme kusetolinga mu kiraasi. Ekiyambye Solomon nti alina amagezi. Ekiyambye Solomon Kampala nti akatiba akaamufulumya ke kafulumya kitaawe nti bo Katonda yabawa amagezi. Ne brother nja okutegeeza Muhoozi ali mu lukwe lw'okutta Solomon Kampala. Ali mu lukwe lw'okusaanyawo Solomon Kampala era njaga security eyo Museveni gye wasindise ku ssomero eryo okulaba ng'esaanyawo omwana oyo. Ekintu ekyo tubaguddemu n'amawulire ge Uganda bye mutandise ofuluma. Waliwo obu newspaper obw'enjawulo obwagala okwonoona erinnya lya Solomon Kampala. Bannayuganda abo mubabuuke bayaaye. Abo bayaaye baagala okunafuya omwana oyo aleme kusoma. Biteereddwamu ssente New Vision Red Pepper enkya mwagala okuteekako emitwe egy'ekisiru ne tubagamba tubamanyi. Njagala okubategeeza brother temusirika era njagala obategeeza Bobi Wine ajja kulembera Uganda. Ekyo nga nkimaze Fred Lumbuye okwatibwa. Wuliriza emboozi gagenda kusooka kuva wano. Najja ne mbagamba ne mulooza bya kusaaga nti Lumbuye Fred agenda kukwatibwa ne mulooza mu miransanafu ali mu bya kusaaga.
gana amawulire si malungi